Ktalo amaze n'afa owa Nuupu embeera ye etabuse mbiina maaso awo ate ye Patricia wa Ghetto Kids bambi naye amaze n'akikola Jostede wamu ne Prima Kadashi byonna ngenda bambi kutuusaako mu maaso awo naye nga kansooka okwebaza gwe olina omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abeetanawo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga serabidde ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba bwe olina kirwadde ki beera ng'obakonako ku nnamba yaabwe y'essimu wansi awo ate ye Hajati Kaludde akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita nsobola omunoonyako ku nnamba ey'essimu wansi awo ate abeere ng'akuyamba naye nga sayidi eno nga nkutwaliddewo saagala nkuriise ate ye mutabani wa Pasita Kayanja bw'atyo yakoze engagement ye olunaku lw'eggulo era nga essaawa yonna twandiraba ku mikolo n'embaga omanyi si kirungi kubeeraawo nga olina omuntu wo naye nga omuntu kisaana officially n'omutwalirawo mu mateeka naye ng'ate nkugyeyeyo ate ye owa Nuupu Shamimu Malende ono lawyer abadde mu misango gy'aba Alan Sewanya wamu ne Muhammad Segirinya bambi embeera ye yatabuse era nga wenjogera essaawa eno ali Nairobi okuba ng'afuna obujjanjabi obulala obusingawo wano e Uganda balemereddwa bwe batyo ne bamusindika e Nairobi atasobola okuba ng'afuna obujjanjabi obulala naye nga bambi tukusabira osobole okusukka mangu naye ate ye Patricia mwana muwala ono ali mu kibiina ekya senior sexy era nga wenjogerera essaawa yonna atandika ebibuuzo bye ebisooka bambi mumwagalize ekisinga atalabika okuba nga be yasomye bambi atabijjukira ate akole bulungi baby girl tukwagaliza birungi era nga tukusabira ebibuuzo obiyite bulungi ate ye Prima wamu ne Jostede agayita mu ngambo nti abantu bano ababiri bandibanga bakoze ki baddiŋŋanye anti mu video bwayitiŋŋanye naye nga byonna ne binasingakaawo nja kuba embukuwa tetumanyi oba stunt oba si stunt bayinza otukola aka Victor Kamenyo anti jjukira Jostede essaawa yonna awo mu December ayinayo ka concert kati munnange bayinza okuba nga bayitidde mweno engeri bwe bate naye nga nkugyeyo eyo ate mabegakaawo nabalaga ka vidiyo ka Martha eyakola omukyalo ow'olubuto eyakola obwenzi n'omusawo omuganda munnange agayitiŋŋanye mu nkubo nti Martha amaze ne yejja mu bulamu bw'ensi eno era nga yafudde n'olubuto lwe abaana babadde nabo munabana era nga kitegerekese nti abadde nabalongo bambi bonna bafudde naye nga simanyi oba kati oyo tumusabira tutya oyeyese kubanga okwetta tesawa kubanga ye solution ku bintu ebyo newankubadde nti yaswala naye yandibaye tasobola kwejjawo ate abaana naye nga ate nkugyeyo jjukira olunaku lw'eggulo twabadde mu kuziika naye munnange we twavudde mu kuziika waliwo ate abakoze ki abakimalidde mu bbaala munnange ofa obulamu busigalawo obulamu ne bugenda maaso nga bukola ki nga butambula kaakati kyekiri essayidi eno naye nga gw'omwoyo gw'omugenzi kapeesa bambi omukama akusonyiire eddala ebyakusobako ate akuwummuza emirembe naye nga nzikiriza nkusibulira wano olunaku olwaleero I sign out.